Al-Hidayah Ramadan series ngazi kutuusibwako. Hey friends, you know I got something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ومجده. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا يوم الخسرة والندم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عبد الله ورسوله وسلم وصفيه من خلقه وحبيبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nanyini buyinza nanyini bitiibwa atusobozesezza okubeera nga tuddamu natayira okubeera nga tulabaganako mu maaso tusobole okubeera nga tubaako ebigambo ebirungi ebya Allah byetujjukanya naddala mu mwezi gwaffe guno omulungi ogwa Ramadan. Batuwuliriza n'abatulaba nga tetunnagenda mu maaso muzikirize sabe Allah ayongere ebyengera n'okusiima eri baganda baffe abal Hidayah Al-Hidayah Islamic Media abasobola okubeera nga Allah kwayisiza ne bafuuka olutindo wakati waffe nammwe ne tubeera nga tusaba Allah nannyini kitiibwa n'obuyinza ateeke emirembe n'okusaasira ne baraka mu kifo kyaffe ekya Dynasty, ekifo ekisobola okubeera nga kisiibulula abasiraamu mu mbeera ennungi, ekifo ekiyina ebyokulya ebirungi ebyokunywa ebirungi kwoyo yenna eyandigayagadde okutwalako abantu bwe awo tubabeere nga babaako ebasiibulukirako. Munzikiriza abooluganda, puroguramu yaffe ey'olwaleero mbanjulire muganda wange, mukwano gwange, musajja wange, imaamu wammwe, musajja eyasoma ash-sharia wal qanuuni, amateeka ag'obusiraamu mu Jamia ya Azhari mu Egypt, mukadde wange Seeka Ashraf Kayiira abawe ku salaamu ate tugende mu maaso insha Allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange nkoze bulungi okubeera nga nkukyazizza mu kaseera kano ku nsonga ezimu eziteera okubeera nga zisumbuwa abavubuka, zisumbuwa abakulu, zisumbuwa abawuliriza baffe n'abalabi baffe abalungi mu nsonga z'obulamu bw'omu kisiibo. Wakitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti Mungu yamuwa eddiini eno eri mutakamila wa mutajanisan, nzijuvu ate ng'ekwatagana bulungi na buli mbeera ya nsi yonna. Olwaleero mbadde nkusaba obwekitiibwa, waliwo ensonga etawaanya abavubuka ngaffe abakyalina amaanyi abalina embavu, abasajja abakulu abalina embeera ez'okubeera nga Allah yabawa bannaabwe. Twesanga nga mu kisiibo bibuuzo bingi ebyebuuzibwa Allah bwe yanaaba atusobozesezza okubeera nga otuddiramu nti omusajja agenda n'aba obudde obw'ekiro yandiyagadde okubeerako ne munne mu mbeera ze ez'obutonde. Omusajja n'omusanga yandiyagadde obudde obw'emisana n'aga nti eno ibaada n'eri ibaada ziyinza okuyingira eŋŋana, n'ava gy'avudde budde bwa misana mu Ramadan n'ayagala okubeera ng'akola ki nga bagendako mu mbeera ze ne mukyala we. Nweesanga eriyo abavubuka abalinga abasomyemukko ku ddiini akatono akuga nti mu Ramadani emisana bwe mba nsiibye olw'eggulo nyinza okuba ne munnange n'embeera nga nsiibulukira ku ye n'ebyefaanaanyiriza bwe bityo. Mukadde wange mbadde nsaba mu dakiika zino entono bakama baffe ze batuwa otuyisomeseeko oba obeeko ky'otujjukiza mu fields ezo insha Allahu taala. Wabillahi tawfiq. Bismillah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wa ba'd wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd. Sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. atenderezebwa mu butuufu bw'okutenderezebwa ye Allah subhanahu wa ta'ala.
tumusaba Allah ajulire era akakase nti tumwogeddeko omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Soka kwa byonna sheikh wange kwano gwange ekyenjawulo ate ffe kufa abamu oli musomesa. Abantu bano abalabi ba Hidayah Media kkiriza mbategeeze kino mbaloopere nti wali omu ku bansomesako nga naakatuuka e Misiri. Kuba nti ntebenkera bulungi mu environment y'okusoma okwo. Abalungi abatulaba sheikh atubuuziza ekibuuzo nga kikwataganira ddala bulungi nnyo n'ekiseera kye tulimu. Tuli mu mwezi guno ogwa Ramadan. Allah tumwebaza okuba nti atutuusiza mu mwezi ogwa Ramadan. Tumusaba Allah atuteekemu abo abagenda okusiiba. Ya Rabbi ya Karim. Ate era tumwegayira Allah atuteekemu abo bagenda okukkiriza okusiiba kwabwe. Amin ya Rabbi ya Karim. Allahumma amin. Ensonga gy'obuuzizzaako nkulu nnyo. Naye ekibuuzo ekisooka abaffe omuntu bw'atuuka mu kiseera ky'okusiiba kitegeeza bw'aba abadde mufumbo mukyala we afuuse haramu gy'ali, oba bw'aba mukyala nti omwami we afuuse haramu gy'ali olw'okuba basiiba. Okusiiba tekumenyawo bufumbo. Okusiiba tekumenyawo bufumbo yadde nga ate mu kusiiba obudde bwe tusiiba ate tetukkirizibwa kukoleramu byabafumbo. Oba ntegeerekeka nti obudde obw'emisana obusiibibwamu tetukkirizibwa kukoleramu byabaki byabafumbo. However ate waliwo ebimu ebyabafumbo ebikolebwa yadde misana ng'omuntu akkirizibwa obbikola ne bw'aba asiibye nga bwe tugenda okulaba ku maaso awo katono insha Allah. Naye okusooka ogambye nti eriyo oli imaani gweyinza okulinnya nga y'amaanyi nnyo n'agamba nti bwe tuba mu Ramadan n'omukyala akole ki? Adde emabali. Era bangi mu kiseera ekya Ramadan entalo zibeerawo. Omukyala agamba bbaawe nti nze ndi mu kisiibo misana kiro tonsemberera. Ekyo nno si kituufu. Ekyo si kituufu. Ekigaanibwa ku muntu asiibye tokkirizibwa kwegatta na mukyala wo mu mbeera yaabwe. Buno abanaaganyula ne bwe tunaaba tufunyemu kimu ku kusiiba okwa sunna. Omukyala tasiiba okuggyako ng'omwami akoze eki? Ng'akkiriza. Ng'ategedde. Kubanga omukyala oyinza okusiiba sunna Mande, Lwakuna, Nyakunjeru n'osiiba mwaka ku mwaka ng'omwami wo otamanyi najja ng'ayagala haqqi ye n'akusiibulula n'onakuwala. So nga ate singa oba omutegeezezzaako mutamba lukoze lwaki omutawaanya ne bw'aba teyakutegeezezza ekisinga obukulu tukulembeza buntu eri bannaffe olw'ensonga nti yaddoze ng'olina obwetaavu gy'ali tekitegeeza nti bw'ogumiikirizaamu paka asiibuluke nti olw'ogenda kufa. Yadde nga ye ekiseera ekyo bw'aba yasiibye sunna nga gwozze weetaaga haqqi yo oba okkirizibwa okugifuna. However tukulembeza buntu bulamu eri abantu baffe nti ono gw'oli naye toli nti ogenda kuba naye ekiseera ekyo atambula agende, wabula muntu gw'oli naye ebbanga lyonna. Mu sunna omukyala bw'aba anaasiiba sunna alina okutegeeza kaaki kitegeeza nti ne bwe mba musanze nga yasiibye sunna ye
mu kukkaanya okulungi si bwe siteeka nti nteekeddwa okujja bwe ntuuka nga mugamba nti asitunagiveeku wabula nsobola okumugamba nti musiraamu kisoboka oba tekikola ki tekisoboka ne mukkaanya mu mbeera entuufu mu sunna. Naye kuno okusiiba okwa Ramadhan omukazi teyeetaaga lukusa lwa bbaawe okuba nti asiiba. Kati tuddeyo ku kibuuzo. Abaffe bwe tuba mu kisiibo nga tusiiba tukkirizibwa okubeera ne bannaffe mu mbeera ez'obufumbo. Naam, tukkirizibwa naye ddi oluvannyuma lwa kusiibulukka. Before ng'obusiraamu bwakajja okusiiba kuno bwe kwali kwakalaalikubwa basahaba baasiibanga naye ng'oli bw'amala okusiibulukka ne basaala n'esswala ya Aisha awo nga batakkirizibwa kuddamu kulya okutuuka ku ssaawa z'okusiibulukka enkya era nga n'omukyala takkirizibwa yadde omusemberera. Mu ntandikwa y'okusiiba kyali haraamu gye bali okuddamu okulya yadde okubeerako ne bakyala baabwe oluvannyuma lw'esswala ya Aisha. Kitegeeza nti ddaaku baagigattiranga mu kusiibulukka na Aisha. Awaawo wakati w'okusiibulukka ne Aisha ng'awo we balina okukola ki? We balina okuliira bye balya byonna Aisha oluggwa paka ate enkya ku kusiibulukka nga tebakkirizibwa kukola ki? Kunywa kazi yadde. Naye mulimu basahaba bekyazitowako nga Sayyidina Umar ibn al-Khattabi Amir al-Mu'minin al-Faruq eyayogeranga ensonga Kurani nekka esebe yalina miiza. Sayyidina Umar bwe yaleetanga ekirowoozo ebiseera ebisinga nga Allah akissaako obubaka naye Sayyidina Umar kyamuzitowako swala ya Aisha nga yawedde dda n'abeerako n'omukyala we mu mbeera ez'obufumbo. Ate era kibeera kyakwekweka kiro bwe bukya ku makya ajja eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amugamba ya Rasulallah sawalat li nafsi fawaqa'tu ala ahli, kyampitiriddeko kyansusseeko nende nsanga nga nkoze eki mbaddeko ne mukyala wange mu mbeera ezaki ez'obufumbo. Naye munnange Nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu kuba nti yakimanya nti Allah be yamutumamu si bamalayika teyamuddako mumukunya lwaki okoze bwoti naawe oli muntu kitegeerekeka. Waliwo sahabiyo omulala Ansari erinnya lye bamuyita waliwo Ansari omulala erinnya lye bamuyita Allahumma salli ala Muhammad bamuyita Qais ibn Sarma al-Ansari. Yenno yasiiba saawa z'okusiibuluka we zituuka ajja eri mukyala we asiibuluke natazze kusiibulukira ku mukyala we njagala nkootinge bulungi. Yajja ewaka yali mu nnimiro ng'akola ng'alima mu nnimiro ye bw'amaliriza akomawo ewaka saawa z'okusiibuluka zituuse ajja eri hajjati we amubuuza waliwo ku kyokulya kye tusobola okusiibulukirako. Omukyala amugamba nti tetuyinaawo naye kanfulume ngende nkunoonyezeeyo ku kyokulya oba oliawo okole ki olye ku ekyo osiibulukire ku ekyo. Omukyala olwafuluma ogenda okunoonya ekyokulya sahabiyo ono otulo ne tukola ki ne tumubba. Kakati tujjukira nti okusiibuluka kasita zaatutuukanga ssaawa ya Aisha ng'ewedde tewali kuddamu kola ki. Mukyala agenda okujja agenda omusanga yeebase amubuuza animta kati weebase bwebasi khayyabta anta onkubisizza loosi okubye loosi gwe bikusaze kitwaliramu bingi olw'ensonga bye baalinanga okukola kubeera ne bakyala baabwe kulya ku mmere ku bino kulya ku biri baabanga na budde nga bupime kuva ku magharibi paka ku ki paka ku Isha. Ampadde gondi provini endala Allah ine enkola gye
nti osanga mukyala kulya kenoonyeza naam babiri negase ne mukyala wange mu budde obuziyizibwa kuba tulabye nti bakkirizibwanga kulya wakati w'okusiibuluka magaribi neisha n'oluvannyuma lw'essala ya isha swala isha olugwa weppa ng'omuntu aba takkirizibwa kukola ki takkirizibwa kulya eyo nno ye sababu nuzul ey'obujulizi bwe ngenda okuwa ku nsonga eno abaffe omuntu akkirizibwa okubeera ne mukyala we oba nedda owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Baqara aya ya 187 atugamba Allah uhilla lakum laylata as-siyami uhilla lakum laylata as-siyami abayi kikkiriziddwa gye muli muweereddwa olukusa mu kiro ekya Ramadani nga mwasiibye arrafathu ila nisaikum okuba nti mwegatta ne bakyala bammwe wano arrafath yali tategeeza kiri ekyobwenzi wano arrafath yajja ng'etegeeza kwegatta kitegeeza nti awo wennyini ng'oyimiridde waliwo ansa y'ekibuuzo ky'oli mu kutta waliwo abaana abavubuka aga nti okusiiba kwa misana ebyekiro tebikola ki bwe mba ne girlfriend wange bwe buziba ekiro ate nno n'abamu bamanyi okugamba kati gwe seeko ngamba ki omanye empeera y'okusiiba badde Allah yagamba swawumuli kakati gwe empeera ogimanyi oba ye gwe deputy Allah naye wano Allah agambye nti uhilla lakum laylata as-siyami mukkiriziddwa mu kiro ekya Ramadhan kitegeeza Ramadhan etutwalira ddala misana naki arrafathu ila nisaikum okuba nti mwegatta mu mbeera ez'obufumbo ne bakyala bammwe omukazi tayitibwa mukyalawo okuggyako bil aqdi nti mumala kukola ndagaano ya bufumbo ensiraamu tegeerekeka mumala kukola ndagaano ya bufumbo ng'obusiraamu bwe bukola ki bwe bulagira awo tujja kugendawo bwe tunaatandika awo tujja kusomawo nina mukwano gwange mukulu waffe Sheikh Ali Mangagala awo layini eyo agitambula bulungi insha Allah Allah waalituwa obulamu tulikwatawo insha Allah arrafathu ila nisaikum okubeerako ne bakyala mukkiriziddwa mu kiro kya Ramadhan okuba nti mubeerako ne bakyala bammwe mu mbeera ez'obufumbo arrafathu okwegatta mukkiriziddwa okuba nti mwegatta ne bakyala bammwe mu mbeera ez'obufumbo Allah subhanahu wa ta'ala kyava agenda maaso n'agamba hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna abakyala bali byambalo byammwe nammwe muli byambalo byabwe kitegeeza mweyambale era bw'oba obadde wali osomyeko ku butabo bwa almarhum Sheikh Abbas Kirevu Allah amusaasire alina irimu gye yalekawo naye obutabo obwo bw'ogenda obbulaba heading wano waggulu okwambalagana kw'abakulu kakati hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahum abakyala bali byambalo byammwe nammwe muli ki byambalo byabwe ebintu bino lwakuba nti society gye tusomesa mubaamu abalina okuwulira ebigambo nga tubisabise naye bw'ojja mu realite yaakyo rafathu eri esoose waggulu ekikolwa kya rafathu eky'okwegatta kiri mu mbeera yaakyo mwe kibeera era muba mwambalaganye tegeerekeka munatusonyiwa bannaffe fikihi bwatyo bwali tusabikasabika naye olumu tulema okusabika oba tuteekeko ku ntandikwa ya programu yaffe tugambe nti this is under 18 above 18 naye ate kati tuli era tusabise era tusabise
hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, muli bali byambalo byammwe nammwe muli ki. Wano Allah atuwadde olukusa ali mu bufumbo bwa halali okkiriziddwa okwegatta ne mukyalawo mu kiro ekya Ramadan. Kati tugenda mu maaso. Allah agamba alima Allah yamanya Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum. Ebyatuuka ku Umaru Allah yabimanya naye Allah n'akola ki? N'amusonyiwa. Era bw'otunuulira lafuzu kitegeeza tebyatuuka ku Umaru yekka ate lwakuba nti Umaru ye yavaayo lwakuba nti Umaru ye yakola ki? Ye yavaayo. Alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum, mwebbirira ekiro. Kuba takhtanuna kino tukijja mu khiyana mukola okwebbirira kubanga bagambye embeera eno ekoma kuyisha. Umar azze yeeroopye eri nabbi sawalat li nafsi, embeera yansuseeko fawaqa'tu ala ahli, neneegatta ne mukyala wange. Kakati wano Allah aleese aya n'agamba alima Allah, yakimanya Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum, mubadde mwebbirira fataba alaykum, kiri akibasonyiye. Allah akikoze ki? Akibasonyiye. Meaning nti okulamula kuno okwamagalibi tuyisha Allah akoze ki? Akugjeewo. Kakati wulira Allah bw'agamba fal'ana bashiruhunna. Fal'ana bashiruhunna mu kiseera kiri okuva n'olwaleero bino ebyamagalibi bikomye. Kakati Allah wanaabata fal'ana bashiruhunna, kakati okuva n'olwaleero mubeere ne bakyala bammwe wabtagu ma kataba Allahu lakum, musobole okubafunako ebyo Allah bye yabawa okuba nti mubafunako. Era wallahi nsaasira atali mufumbo ali eyo. Allah naddala mu kisiibo muno nga toli mufumbo. Wekimanya atali mufumbo chapati agiryako nemmese. Chapati we yagitadde wali emmese ejja n'eryako naye bwazuukuka kuddaako ate akwateera gyalya nga tonna musaasira. Oyinza okuba nga wasiibye amaanyi ago n'ogafuna nga basahaba baffe okumanya nti baaliko baraka agakubeera nga gakupushinga okusooba ekiro. Okusooba ekiro ng'okkirizibwa oba nga tokkirizibwa. Akhe bw'oba okkirizibwa tojja bantu kukwegatta na bakyala baabwe. Buli omu Allah yamutonda bubwe. Ng'okimanyi nti aliyo eyo omukyala ng'agamba nti wallahi kituufu nafumbirwa naye haja ampitiriddeko. Nze nalina mukulu wange ng'omusajja sheekha amulina, omusiraamu ayagala asoma akalaadi ekiro kiramba. Akalaadi okategedde. Haja tina complaininga nti seeka ayagala kunsoma kalaadi kiro kiramba. Niwe baba ate omulala agamba nti wallahi Allah atusaasire naye katunoonye ku bipapajjo by'omuti omusiraamu anyweko kubanga ali awo hidbatu thawbi. Kakati abantu Allah fenna yatutonda buli omu mu ntonda ejamutonda. Ekigambo ekyo erimu ekyama ekikirimu nali mukulu wange Yunus Butannaziba nanga nti kubirizanga nnyo mukyalawo okuwa piritoni nga tonneebaka. Waki? Piritoni eri mu firudi yemu yeeyo. Nanga nti bw'olabanga otulo tukoze eki tuganye ng'omira ku piritoni. Ono aba piritoni. Naam, inshallah. Naye si mu bubi seeka yamanyi lwaki akitaaminze bw'atyo. Allah agamba tugenda mu maaso n'etteeka eryo wakulu washrabu, mulye. Allah tatukkiriza kuba nti twegatta na bakyala baffe kyokka, wabula n'okulya n'okunywa tukkirizibwa. Okuva ku buli obudde bwe baali bakomako obwayisha. Kakati wano Allah atulaga ddi lwe tugenda okukoma okulya n'okunywa n'okwegatta ne bakyala baffe. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhayti alaswad min alfajri. Allah yakozesa ibaara eyo aga nti omuntu mukkiriziddwa n'okulya n'okunywa okutuusiza ddala omuntu w'obeera nga mu kisenge mwoli nga temuli ttaala ng'osobola okwawula oluwuzi olweru ku luddugavu. Aseeka nga tuyimiriddeko awo tuyinza okugenda okwesanga ng'ekisenge ky'olimu
kirimu corridors nyingi light weenaatuukira nga ziri ssaawa 3 kumakya. Naam, barakallahu fiik. Kyenja okugamba mu buli nsi n'environment yaawo era balina bia eyaabwe n'obudde ddi lwe basiibuluka na ddi lwe bakoma okulya daaku ddi lwekoma. Wokimanyi nti tukuze kutuuka wano bwe twali tukyali bato nga bino tebiriiwo olwaleero bya intaneti tetubimanyi nti leero daaku akoma budde bwe buti oba futaali atandika saawa bweziti naye era nga basajja bakulu ffe bwe twatuukanga okusiibuluka nga jjajja akugamba sooka olengera enjuba olabe oba eggwereddeyo nga tumala kutunuulira njuba oba ekoze eki oba eggwereddeyo. Wano tumanya ddi omuntu ddi lwokoma okulya daaku. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba faidha adhana Bilal. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba idha adhana Bilal fakulu washrabu. Bilali bwe muwulira eddoboozi lya Bilali nga yayaziina mulye eddaaku era munywe. Wa idha adhana Ibn al-Maktum fantahu. Ibn al-Maktum bw'ajja n'ayaziina mumanye ti daaku ekoze eki daaku ekomye. Mu bifo gye tubeera n'ewange emaya gye mbeera tufuna adhaani 2 mu Ramadhaani. Waliwo adhaani esooka era olina daaku ne mumanya nti saawa za kukola ki era adhaani ey'okubiri wejjira okulya n'okunywa ne mumanya nti bikoze eki. Abalala bakyawula nti bwe tutuuka nti hayya ala swala tebongerako salatu khairu minan nawm ku lwaziina olukola ki olusooka. Kati luli olusembayo olwaddaawo bateekamu ekigambo kiri nti assalatu khairun olwafajiri nti daaku ebeekoze eki ebeeweddeku. Barakallahu fiikum. Anti era abantu nabagambye oli musomesa wange so kati ekyo barakallahu fiikum okuba nti otwongedde okutumanyisa ekyo. fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad. Wabula ate wano Allah takutegeezezza nti ddira obumooli bwonna obuteekemu ebipapula by'amawulire n'eminyamfa gyonna egy'enzigi ogiteekemu ebigoyegoye ozibewo enzikiza ebe nnyingi odde muli weekweke mu nnyumba yo olye weegatte ne mukazi wo nga bw'oyagala olw'okuba nti gwe weerowoozesa okuba nti obudde bukyazibye nedda. Wabula mu nkola entuufu era gye tudde eri ku kigambo ekiri ku aya ey'okusiiba nti la'allakum tattaqun. Thumma atimmu siyam ila al-layli. Bwe bukya mumaze ebyokulyawo daaku awedde thumma atimmu siyam ila al-layli. Awo musiibe emisana wonna paka kiro. Ekibuuzo oli alina mukyala we abaffe akkirizibwa mu kuba peeke alqubla akkirizibwa seka nga tetunatuuka ku kya peeke kuba peeke yeyinza okujja emisana oba ekiro. Singa neesanze nti daaku eyange njirya ssaawa 8 nti wano eri eyange wempangaalira isubuhi ejja ssaawa 11 n'eddakiika 47 ekiseera kati kyetubalirako naye nendya daaku ssaawa 10 negwe emmere njiridde n'ekyokunywa kikoze eki nkiridde. Nsobola okubeerako ne mukyala wange obudde buno obubulayo okutuuka ku subuhi oba daaku ebeggalawo kusiiba. Abamu bwe batyo bakitwala. Daaku okuggwako kwa daaku budde waayo bwekoma singa buba butuuse. Tegeerekeka budde bwayo bwekola ki webukoma. For instance olwaleero ennaku zino seeka ebintu baabyanguya ate ntebe efuluma olunaku olusooka daaku ekoma ssaawa 11 n'eddakiika bwe ziti. Olunaku z'omwezi bweti tusiibuluka bwe ziti daaku akoma bwati tusiibuluka bwe ziti daaku akoma bwati. Oba okimanyi bw'oba onaasobola okwetayiminga okuba nti toyingira mu budde butali bubwo oba okusiiba la baas tekirina buzibu. Naye singa kakutanda obudde buno obwaddaaku ne buggwako ng'okyali mu kikola ky'okwegatta olwo oba oyingidde mushaharaini mutatabiaini giba myezi 2 nga gyamuddiringanwa n'olwo lwennyini olusiibirako. Tegeerekeka. So
ekiba awula era ekyandibadde kisinga obulungi ye muntu okuba nti mu kulyako ddaaku weekuuma obutayingira mu budde obw'okusiiba. Kakati wali tugambye Allah agamba thumma atimmu siyam ila al-layl, bwe mumala ddaaku awo musiibe paka ddi? Paka we bunaazibira. Abaffe omuntu asiibye ayina mukyala we akkirizibwa okubeerabeerako naye awo ne basaagasaagamu babeere awo ku kitanda kyabwe banyumyanyumyamu mboozi bweziti ne bweziti. Ekyo nno kirimu okwawukana kw'abamanyi. Ku muntu asobola okwekuuma omutima gwe okuba nti tagenda kugwa mu kitakkirizibwa, oyo asobola kubeerako ne mukyala we bw'atunula, si mu kwegatta, kusaagamu bwe muti. Naye kwata asobole kwekuuma ng'obwagazi bwo bugenda kukukuba ekigwo, tomusemberera mu mbeera eyo. Awo wembuuliza seeka, singa mbadde nsaagasaagamu ne mukyala wange simusemberedde mu mbeera ya bufumbo okugenda mu kikolwa, ne mu kusaaga kwange ne neesanga nfunye ekizuusi ku mubiri, namulwa ntya? Mu kusaaga ngenza okwesanga oba engoye zange zizeeko ekizuusi oba ebifaananyiriza bwe bityo. Awo wagazi era wawanvu. Badde nsaba baddu bano tetubawa ansa nkomeke. Ku mulundi oguddako tujja kikwata mu buwanvu, kubanga awo waliwo ebigambo by'abamanyi biwanvu. Naye tuddayo ku kiri ekya al-qubla, okunywegera ku mukyala wo ng'osiibye. Waliwo hadith fima maanaahu mu makulu gaayo. Omuvubuka yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza, ya Rasulallah, nzikirizibwa okunywegera mukyala wange nga nsiibye nga muvubuka? Nabbi n'amugamba tokkirizibwa. Yamulaba nga hayawiya ekyalimu eyinza omusindika awala. So ate omusajja mukulu najja naye n'abuuza ekibuuzo kye kimu, ya Rasulallah, nzikirizibwa? Nabbi n'amugamba okkirizibwa. Sheikh Ali Wambete ye yasooka n'abuuza kye yabuuza, n'amugamba nti tokkirizibwa. Sheikh Nasser Lubega bwe yajja n'amugamba nti gwe genda mu maaso, naawe oba tokkirizibwa. Ayinza okukkirizibwa aba Sheikh Ali zikusooka. Allahu akbar. Aba Sheikh Ali zikusooka. So mu mbeera eyo thumma atimmu siyam ila al-layli, awo then musiibe paka ddi? Paka we bunaaziba essaawa y'okusiibuluka ekole ki? Etuuke. Awo mu kusiiba kitegeeza Allah atulaze ddi lwe tulina okulya n'okunywa n'okubeera ne bakyala baffe mu kusiiba, ate n'atulaga ddi lwe tulina okuleka ebyokulya n'okunywa ne bakyala baffe. Kati eno mu shariya kyebava bajja ne batugamba abaffe okusiiba kyeki? As-siyam shar'an, okusiiba mu mateeka ag'Obusiraamu kitegeeza ki? Hiya al-imtina, we muntu okweziyizaako anil akli washurbi waljimaa wa jamii'i al-mufattirati, byonna ebisiibulula omuntu min tuluu'i al-fajri, kuva enjuba emmambya lwevaayo, ila ghurubi ash-shamsi, paka enjuba lw'enaagwa, min nahaari Ramadan, mu budde obw'emisana obw'omwezi ogwa Ramadan. Tweziyizzaako bino. Ntegeerekeka. Kakati wano Allah kyagambye thumma atimmu siyam ila al-layli, bwe mumala wali okulya ddaaku awo musiibe paka obudde we buziba. Katono nnyo setundamalayo aya seeka. Mbadde nnyina ke njagala okwanjulirizaamu abatulaba. Abatulaba mukadde wange ono oba omutuuzizza ayinza okutwala essaawa 2 ne weerabira ne gye watandikidde. Ekibuuzo kyaffe kyabadde kitandise kigamba nti omusiraamu yandibadde asobola okubeera ne mukyala we budde ki mu Ramadan? Misana kiro. Omusiraamu yandiridde kukoma budde ki? Omusiraamu n'atuleetera mukadde waffe aya ya Allah ey'ekitiibwa etulambululira ensonga eyo, n'atutegeeza nti obusiraamu nga Allah yakalaalika ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasiraamu okusiiba nti baabeeranga nga ddaaku eyaabwe etandika oba okusiiba kwabwe kutandika mubasharatan oluvannyuma lwa Aisha, nga bw'oba tewalidde olina kusula nga tolidde mpaka enkeera akawungeezi. Bw'obeera ng'obadde ne mukyalawo kasita kisukka Aisha n'eggwa
nga tojja kuddamu Allah w'ekitiibwa n'atuwa amateeka ago ge tusobodde okubeera nga tulabako nti omusiraamu awangaala bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Mukadde wange Sheikh Ashrafu, okusinziira ku budde obutuweebwa bagadde baffe abaali hidaaya, batulaga nti tusigazizaako obudakiika bwe njagala okozeseyo eddakiika 3 obeere nga oyogera ekigambo kyo ekisembayo n'okubeera ng'osiibula abatulaba insha Allahu ta'ala. Mu ddakiika ezo kankozeseeko eddakiika emu n'ekitundu mmaleyo aya, eddakiika emu n'ekitundu nsiibule abaddu ba Allah. Allah agamba wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fil masajidi. Mu Ramadaani muno mwe muli ibaada gye tuyita eya al-i'tikaafu. Al-i'tikaafu okuba nti omuntu ennaku naddala zino 10 ezisembayo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama kana yashuddu mi'zarahu, yesibanga ekimyu n'anywera, wa yuqidhu ahlahu, n'azuukusa n'abantu be. Nakwe 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadhan tujja biraba mu maaso awo, omuntu olina kubeera ng'obudde bwonna obumalira mu ibaada. Kati i'tikaafu kuba kubeera mu muzikiti. Allah agamba nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna, bakyala bammwe temubasemberera mu mbeera ey'obufumbo ebbanga lye mumala nga muli ku ibaada ya itikaafu mu mizikiti. Ekyo kikwate nnyo kuba waalimu abawangaalira ku mizikiti n'abantu abanaakola itikaafu, nti omukyala ayinza okuba nga akuleetedde kamere, oli mu kiseera kyakukola ki, kyakusiibulukuka, n'ogamba nti mu kasita mu muzikiti nyinza okuba nga ndi mu nzekka. Olira Allah bw'agamba tilka hududullahi fala taqrabuha, abaaye ezo z'ensalosalo za Mungu temuzisemberera. Kyali ategeeza mukyo Allah temuzibuuka. Kakati nga tonnatuuka ku kubuuka olina kusooka kusembera. Allah akuganye n'okusemberera okwagala okuzibuuka. Allahu akbar. Kubanga eri waggulu yadde egamba nti kuntum takhtanuuna anfusakum, kati temusembera na kusembera. Kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Bwatyo Allah wannyonnyola amateeka ge eri abantu oba oliawo banamutya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebo nkwebazizza mu ngeri ey'enjawulo, nzikiriza neebaze muto waffe ono Sheikh Sudais owa Al Hidaya Islam Media, abeera ku kamera, tatukoowa jama. Sebo tusaba Allah akusiime, kino akikuteere ku minzaani y'emirimu gye emirungi. Mu ngeri ey'enjawulo nzikiriza neebaze mukama waffe Patron owa Nujumul Huda olw'emirimu emirungi gy'atukolera mu kibiina kyaffe kino. Era mu ngeri ey'enjawulo neebaze bannaffe bano aba Dynasty abatuhostinga ne batuwa ekifo kyabwe ne tukola emirimu gya Mungu nga nabo tebatukooye. Akasembayo abaddu ba Allah akuwadde omukisa nti Ramadhaani ekusanzeewo, naye ng'onaakola bulungi ibaada eno, lowooza nnyo ku muntu ow'okumpi ennyo naawe nga wali naye mu Ramadhaani eri naye ng'eno emusanze wansi wa ttaka. Gwe weebuuze Allah wamuwadde ki era ki kye wamugulirira nakyo okuba nti naye naagikusanzizaawo. So ekigenda okuyamba okusiiba ebituufu, lowooza nnyo ku kuba nti oba oli awo eno ye Ramadhaani yeesembayo, ogezeeko okulaba nti ogirongoosa ng'omuntu atagenda kusangwawo Ramadhaani endala. So barakallahu fiikum. Barakallah. Sigenda kusukkakawo bye nandiyogedde, ndaba nga alhamdulillah obisamarayizinze bulungi. Tusaba Allah nannyini buyinza ebigambo bye twogedde bwe tuba nga tubitaddemu ensobi mu kuvuunula ebigambo bye, Allah yasinga okubeera nga asonyiwa. Bwe tuba nga tubivuunudde mu mbeera esobola okubeera nga eyingira mu matu g'abatuwuliriza, tusaba Allah atugase nabyo era nabo abagase nabyo, atuwangaalize ennyumba zaffe nga zirimu emirembe. Tumazeeko omwezi ogwa Ramadhaani nga tuli balamu era nga tuli abasiimiddwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.